weeteketeeke nga munana Apple Bannassayansi balangiridde okusinziira ku kitongole ekiketta obwengula mu ggwanga lya America ekya NASA, ensi yonna egenda kusisinkana ekiyitibwa solar eclipse, oba katugambe ensi egenda kusisinkana ekintu ekyo kyewakula owulira ng'abakulu bagamba nti omwezi gugenda kulwana n'enjuba. Wabula okusinziira ku bannasayansi bannabwengula, omwezi mu kikolwa kino guba tegulwana na njuba ng'abamu bwe twakula tumanyi. Solar eclipse mu kunnyonnyola okwangu ke kaseera ako omwezi lwe gutambula ne gwesanga nga guli wakati w'ensi n'enjuba, oba katugambe nti mu kaseera kano aka solar eclipse omwezi gubeera mu masekkati g'ensi n'enjuba. Kale nno olw'okuba kibeera bwe kityo ng'omwezi guli wakati awo, kireetera omwezi guno okuziyiza ekitangaala ekiva ku njuba nga kikuba ku nsi, kubanga mu kaseera kano omwezi gwe gubeera wansi w'enjuba. Era n'olw'ensonga eyo, olw'okuba omwezi gubeera wansi w'enjuba, gusiikiriza ekitangaala ekyo ekiva ku njuba, era olw'ensonga eyo kiviirako ensi okufuna enzikiza, obudde ne bwe buba bwa misana ne bufuuka bwa kiro, kubanga omwezi guno guba gubuutikidde ekibangiriza ekyo ekiyitamu ekitangaala okuva ku njuba okutuuka ku nsi kwe tuli. Bannasayansi bagamba nti newankubadde ensi yonna egenda kusisinkana solar eclipse, wabula abantu mu bitundu ebya North America be bagenda okufuna omukisa okulaba ku kino. Embeera eno egenda kusookera Mexico, esaleko ebitundu byonna ebya North America n'oluvannyuma emalire Canada. Okusinziira ku bannabwengula, embeera eno esuubirwa okuwangaala eddakiika eziwerera ddala 4 n'obutikitiki 7. Guno nno gugenda kuba mulundi gwakubiri mu myaka 7 okuva America lwe yasemba okugiraba. Mu mbeera eno omwezi gwe gumala okusalako ekibangirizi omuyita ekitangaala okujja ku nsi, awo nno ekizikiza kisalako abali ku nsi, obudde ne buziba. Nakugambye nti ne bwe buba bwa misana bukwata ekizikiza. Wabula bannasayansi balabula abawangalira ku nsi obutatunula butereevu ku njuba singa kino kiba kibaddewo, kubanga kyabulabe nnyo eri amaaso g'omuntu. Bannasayansi bagamba okujjako ng'omwezi gumalidde ddala okusalako ekibangiriza ekyo omuyita ekitangaala okujja ku nsi, era awo ng'obwengula bwonna bumaze okukwata ekizikiza, awo omwana w'omuntu osobola okutunula waggulu, naye nga kyabulabe nnyo okutunula obutereevu mu njuba singa omwezi guba tegunnabikka njuba. Balabudde nti singa oba oneetantala okutunulayo osaanidde oyambale ebikuuma amaaso, olwo nno osobola okutunulayo. Olunaku luno bannasayansi bannabwengula bamaze okulukakasa nga lugenda kubeera lwa Mande mu mwezi ogujja ogwokuna, era ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 8.
CBS FM.